Wensunulira byokoze mu bulamu bwange ne neewunya okwagalwa n'ekisa nali sibisaanira teri mwana wa muntu ayinza kola byokoze ligamba n'abaana bange era babiyita Katonda oli Katonda Oli Katonda, Oli Katonda, wewunyisa. Oli Katonda, Oli Katonda, Oli Katonda, wewunyisa. Thank you. Kumukutuka Megatron Media Call tukama ntino bera ngo subscribing liking ate bera ngo sharing awutulaba Catherine Kusasira aline muwala we amuyimbira akayimba akamugumya ajukira nti alimbizibwe ebyenjawulo bino nno bye baletera kubera nti nyumba ye bagitwala nabanga akaba amaziga awo namulabako ne dictator Mark musajjawo nga amukyaziza nga akaba amaziga kati Roadmark gwe tulina onako olwaleero soko babuuzeeko ate tupanyuma tugende introduction ya maziga abasiba ne banyawo babuuzaako mwebale gye mutuusaako emikono amagulu ekiwato byonna mujebale nze Roadmark Kingi Kasazo Romako Africa wali wonna ku nsonga za kola tunes ng'oli muyimbi oba okitegedde ekyokukola noonya Romako Africa ebintu bijja kuba bitereera sanso okubeerako wano ne Moze Megatron naawe noobonyebonye n'ensi eno sente kati nkola siri bubi sente okola naye konoogwa mu bana abaana bajja zirya zonna ziggwewo bantama bana bantama Roadmark tulaba Kusasira akaaba abasinga bagamba akaaba tetula lwaki akaba kuba gye bamuwera ebintu biri tetwaliyo gye yatwali gye yateekerayo ennyumba ye tetwaliyo Kusasira kino ekintu kyakola ekyokugenda ku radio okugamba muzeeyi ennyumba yange bagitwala kyekyandibadde ekituufu ekisooka kati wangeri gyani mukyala abantu bangi kivola badde tebanakurespondinga bulungi because abantu bangi tebeesiga maziga g'abakazi era senga musajja yakaaba kyova nti gravity bwe yakaabye abantu balabye ngo bonna bali touched kuba amaziga eriziga ly'omusajja liva wala kitegeeza ezziga ly'omukazi tomala nnyo galyesiga asobola n'oddiyiya bw'aba aliyiiza naye ate bw'obanga osalizawo kuanalyzing amaziga ga Catherine ojja kulaba nga amaziga gakaaba gaddala nga siga firimu nga gaddala ng'alaga obulumi awulira bungi kati nga bw'ogaye weyabadde ne Diiki omanyi Diiki oyo musajja wange twakula naye twakitandika ffenna lwakaffe twamuyitanga Diiki tetya twamuyitanga Diiki tetya yenye tetwamuyitanga yali tatya twamuyitanga Diiki tetya kati simanyi oba bakyali muyita badijje neekaabo we bakola ku CBS bajja tubuli abakola naye oba bakyamuyita Diiki tetya naye nga mutumiddeko nnyo kati wadde olaba nti amaziga gakaaba gaddala gava ku ggumba gava ku mutima nga maziga gaddala ekintu ekyo nno katufu abagobereremu ku bintu bigenda mu maaso tekyewuunyisa nti si yekka asoose okukaaba si yekka asoose okulumwa si yekka asoose okubeera ng'abitrayingibwa abantu babadde aweereza okumala ebbanga naddala ebya politics baba bitrayinga everyday kyovola abagamba nti Kusasira alimba bayinza okuba be balina okuddamu beetereeze nti si kyabwe senga kiba tekibangawo wandigeri Kusasira alimba n'olwokuba kizze kibawo tuze tukiraane ku bantu abalala bangi kitegeeza Kusasira asobola okuba nga mutuufu ate bwe wetegeeza amaziga ge yakaabye bya ddala ennyumba bajja kuba bagitwala nga mulowooza omwana mukazi ali mu katemba we mulowooze akale bajja mala bamubairinge out balemu mubairinga out bamusibe amalize nga tenadde 10 mulyoke muteegere nti bya ddala kubanze kiwaki nkugamba bwendo sijja ku example z'abantu kuba abantu bazimu bakyali balamu n'abaana babwe gye bali balamu naye abantu be babitrains government ze babitrains bangi olaba ne Tamala asiba ayogeza obusungu bungi wano asiba abyogera bulijjo bano Bobi Wine ujja bakola statements ezirabula bana abantu babagamba bane muwegendereze bana abantu mubegendereze n'ekirala nti Bakusasira bali active mu kiseera kya 2019 2020 2021 ekyo kiseera mu politics bakiyita sire period so whatever you do in that period gwe manya kisobola okubeera sire kuba yagamba nti ennyumba ye mu kaseera ko yagiweerayo bamugamba nga gweteeka mutujja kuwa ssente anti kyegambye nti kyonna kyokola mu kiseera we bamugambira okikola ffe mugambe mu politics ekyo bakiyita sire period ekiseera kyonna ekibeerawo towards campaign oba towards elections
campaign period abantu betegekera okulonda ekyo ekiseera kyonna bakiyita sire period nti abantu bakola ebyekisiro so osanga omubaka wammwe nga taddanko mu kitundu kyammwe kuno n'omusanga ng'ali mu kuyonja kasasiro ewammwe gy'osula omubaka lwaki alengedde akalulu kali mu maaso awo ekiseera kiba kya sire period kola bya kisiru nebyotalokkiririzaamu obiwa bikola nebyotakkiririzaamu oli wa byogera kyekyo ekiseera kati okuba nti kiseera kya sire period omuntu wajja nakuhayalinga obeeko kyomukolera mu kiseera ekyo soka omale okwekubamu owerowooze toweewaayo wenna because akuhayalingidde mu sire period osobola okuba nga naawe ayagala kutwala nga ali sire kyova olaba nti abapoliticians abaludde mu politics bakugamba nti ekintu kyonna ekyapeninga mu sire period kikole nga olekamu bw'oba otunda ennyumba bagamba lwaki kaninde sente zijje because this is a sire period musobola okukola ekintu kyonna ekiri sire nange ne munfuula sire kali kyetukugamba nti bwewetegereza kusasira bwemubuuza ennyumba wagitunda mu mwaka ki ajja kulaga 2019 2020 2021 biseera bya sire period ate naawe okkiriza bakozesa ebintu mu sire period kitegeeza you are going to become sire at the end of the day ne bapolitician beegendereze bibakolamu ekyo ekiseera babikola olumala ne babivyako there and then oluba omala okulonda bwe bati taddamu mulaba nga abikola byabadde akola mu kaseera ka campaign adduka because aba amanyi this was a sire period madde nkola bya kisiru spending a sente mu byekisiru kati biwedde siddamu temujana kuddamu kuna mu constituency wange paka sire period lwerikomawo kati fa abantu babuli fa abantu babulijjo kye tulina okuyiga n'abali ku kisheno abali ku channel nti sire period yeyo period ebeera towards okulonda tokkiriza kintu kyonna kyakuyingizaamu nga tomaze kyekkenenya ne bw'okyekkenenya toteekayo magulu gombi because it is a sire period you sort of becoming a sire at the end of the day ekisooka ekirala kyolina okutunulira nti waki ebintu byakusasira bisobola okuba ebituufu bwe kulaba sipapa ng'ali mu kkomera banyize sipapa emyaka gye tubadde wano moze tetulabangako ku sipapa ng'anyigibbwa sipapa ajoze eggwanga lino n'ajooga ne poliisi n'abamagye bonna abajoze teri muntu sipapa gw'atajoze bwe kiba nga sipapa omujoozi atalina kyatya ali mu kkomera ate nga bamusibe byaddala nga jjala gyali fena tumulaba gyali bamuleeta mu kkooti ne bamuzaayo ne bamuleeta ne bamuzaayo kitegeeza bino ebintu bya ddala omusajja bamusibye mikwano gya sipapa gyonna bamu mikwano gyaffe badduka naffe tetumanyi gye bali bonna babanoonya ne Duncan wabulayo ne ku TV yavuddeko naye yadduse kikulaga nti ne woba badde kyaliwe kati bakunoonya kitegeeza ebintu bya ddala bwe kibanga sipapa gwe bahalinga mu sire period ali mu kukaaba nga ali mu kkomera kisobokera ddala okuba nga ne munywanyiwe Kusasira kuba naye yali mu hasire period naye ali mu kukaaba bya ddala awo nno kiddayo ku kiri kyenjagala okugamba nti kyandibanga abanyigayo omu bwe kibanga abana abahayaringibwa mu sire period bakaaba mu kiseera kyekimu kitegeeza eyabahayalinga oba abanyiga ayinza okuba nga y'omu bonna be bahayalinga mu sire period waliwo n'abatagenda kukaaba bagenda sirika beegumyegumye kati bebe kulu omulabo kyayogera nnyo luli yali ayogera nnyo olwaki ayogera nnyo kyegambye olaba tagenda kuvaayo kwogera nti tukaaba kubanga kibalya okitegedde naye nga bayibuli egamba tulibalabira ku bikolwa byabwe nti olowooza wakita kyayogera nga bwe yayogeranga ennyo wakita takyali vibrant nga bwe yali luli okitegeera yatandika okulabawo red lights ezimugaa nti if I were you I would go slow wano jangu mpolampola sala pressure sala speed kyovula ne bebe kuta kyayogera nnyo n'abalala obalaba tebakyayogera nnyo n'abaali balokompoka ennyo tebakyayogera full figure yali atatya muntu kati omulaba ate yakuba NRM yennyini abagamba atusuulawo mwatusuulawo generation namulabye naga bano bo balina kwetereza tali kusaidia yawe talaga nti no baba lumirirwa nti oba bagaba naye tugenda kukola ku nsonga yo kale ate bo bamutadde mu nnyeeriso bagamba bo mukulu yabagamba balabeye bana alabe Kusasira ina statement gyakola bamubuziza esimu tokuba tezikyayitamu ngakaba mazika kati kyanko ekyokulabirako kyogamba Kusasira ali convinced nti byonna ebigenda maaso n'ebirungi yakavaayo okujja ku mpewo nti abakulu tebabimanyi gwoba oyagala otegee nti babiraba kola ekintu kyonna ekikwatagana ku Bobi Wine kale tulabe okikola ku saa 8 ku 9 nga bakukimye kitegeeza bakiraba buli ekigenda maaso mu media kiri ku media bakiraba Kusasira ebinunde jazze ku CBS radio yamba abantu bagiwuliriza ne ku media kwalabikidde nga akaaba
babiraba era babimanyi. If they were to respond bandi badde ba respond kitegeeza if they are not responding they are doing it intentionally not to respond siga nti bannabiwulira eddoboozi ye baliwulidde bakikola bakigenderedde oba si kyekyo nga Kusasira alina okuvaayo akwate omusango aguteke mu kooti y'abantu kooti y'abantu temala gatuula baganye nno musonyiwa atiraba yalina ekintu kye yakola ni yakwata ssente ng'ali mu mmotoka n'abanga yeeragira ku bantu mu mbeera embi. Kooti y'abantu si bwetyo bwekola ne woba obikoze kooti y'abantu esobola okusonyiwa. Kooti y'abantu ekola bweti teyingira mu byetamanyi. Essaawa eno tulaba nnyumba bagitwala tetulina kirala kye tumanyi. Kati oba oyagala oleeta omusango guteeka mu kooti y'abantu olina okujja eri abantu n'obabuulira amazima. How it started. Kuba kati kankuwa ekyokulabirako Kusasira ayinza okuba nga alina bye baamugamba okukola nga tannabikola. Ffe tetubimanye abantu mu kooti y'abantu tannabyanjulayo bayinza okuba balina akakwakkulizo ke baamugambye nti okuddiza ennyumba yo oba okuwa ssente okubairinga out ennyumba yo olina okukola kino ne kino naye ng'aganye buganyi kikola ali mu kkaba maziga nga bba abaamutuma bakimanyi ffe tetukimanyi kati oba oyagala omusango guleeta mu kooti y'abantu olina obbabuulira buli kimu how it started basobola okukusonyiwa ne badda ku sayidiyo kooti neekuwolereza abantu basonyiwa abo basobola babasonyiwanga bulijjo naye abantu tebasonyiwa bye batamanyi tebeegatta kooti y'abantu tetuuza musango gwetamanyi tetumanya kye tumanyi ku bintu bya Kusasira abikoledde emyaka nga ngeze 10 tetubimanyi era ayogerako bugeno mwetegenderezebwa abeera ku media ayogerako katono nawaye ennyumba yange nali nteeka mu NRM bwakomaawo how did it start what did you agree bitwagala kati omumanya taagala bitugamba n'amanya alina okugajjayo ogaleete mu kooti y'abantu amanya g'abantu abadde involved mu bintu byonna byobadde okola tagoogera okitegeera leeta amanya ogateekewo ate n'ekirala alina okwegattibwako banne tolaba nti beewalana ne full figure kati essaawa eno nga mumaze otegeera nti mwenna mulimu kintu kyekimu okufuna amaanyi agamala balina okwegatta Kusasira olwanya olutalo wekka baganya okuresponinga kitegeeza amaanyi gaagamu tegamala kwatagana ne bebekulu mujjewo butakkaanya bamwe mulerisinge pointing eri bebekulu tasaba begatta kweta tayagala kuswaza anti bebekulu ye kyalina kimu asobola okuba anyigirizibwa naye akimanyi okubeerwa era kulina kuva mu abo abamunyigiriza kati ye abaala bagamba newe tuba tukitandise mwina abajja bavaamu ajajja bayita emabega agenda abawaabire kati bayika bamumanyi bagamba tetumuyingizamu kuba bye tunaateesa ajja kgenda ate abyewaabire bali kati kwatagana n'abamu ku baliwo Asani Nduga mulabyeko wano naye yalinga akomplaininga yabakolerako ne bamuyisa bubi n'avaayo kati gwe kwatagana n'abantu bonna abavuddeyo mukole ng'ekibiina kyammwe muraisinga eddoboozi nga muli wamu bagenda ku respondinga byojja tegeera kati mufunya amaanyi Kusasira oba okigezezaako ng'oli omu ng'olaba teri kavaayo kyangu nnyo okubanga abanyigo gakyali manafu weegattibweko abala ekifulufiga akiyite batuule bakuba abaana bwe bati nga ate baabakozesa akiyite batuule n'ekirala nti kati Kusasira kyalina okukola kati alina okudda manyi kati kamubuli ekiriwo buli woweesanga oli ku sayidi y'abantu abatono oba oli ku sayidi nkyamu ne woba ofuna ssente newoba oli mugagga majority yewabeera omulamwa oba okuba music nga gweoyimbira abantu ba Serena bakuwa tables ssente n'ozifuna wadde ssente ozifunye oli ku sayidi nkyamu owa majority ow'omutwalo bwajja togenda musobola so kati buli woweesanga nga oli ku minority oli kafu kati majority wewali abantu bali abanyigiriza wewali abantu bali abawambe wewali abantu bali abaana ba bodaboda abalina ebizibu by'obulamu bwa bulijjo kati senga Kusasira atandika okugenda n'atandika okuba nga ali close n'abo abantu ng'abawuliriza nga raising eddoboozi wamu nabo ng'apointinga ne ku bantu bamanyi abalivunaanyizibwa n'atandika olaga nti ali wamu n'abantu ne tumulaba nga gyali bigenda sika attention namukolera kuba nalaba gundi ono ogere ku gundi mayinja yasooka n'agira n'ajjamu omuliro yazzemu n'agamba abo abantu baganyi naye still abantu bagano muwa amatu anti kati mayinja tabanko na cause tajjanko mu bantu nga alina cause ni wabadde mwenale mutazze na cause yonna kubanga ye yakulaga yagenda mwenale mu talina nsonga ntufu gyakuwa yali alaga yagala ssente naye bano bakusasira badde nga balina cause bwajja kugwamba NRM mwekoze kino nakubulya ebintu bya Museveni nakubulya kino nakubulya kiri ye nga akulaga aliyo for a reason aliyo with a cause ye mayinja ye yajja ye yakolera ssente ze ye yakulaga kati ye abantu bamunyiigira nnyo ekyaba muyinyigiza kimu nti abalimba nnyo Kusasira talina gwe yali alimbye
tajjanko mu opposition kuwagira opposition nti ate namaana yekyusa naye Mayinja ye yabalimba yajja neyefuula owaabwe ate namaana bamuwa ssente kati ate abantu omuntu gwe batayagala kuwulira ye muntu atalina kozi nga gw'ogenzerwa ssente gwe abantu obanyiriza ddala nnyo kyova nti Bebekulu tomulaba bwajja kukwekulubesa ku opposition kubanga amazima agamanyi nti abantu bagenda kunyigira nnyo bwe mbalaga nti mwenalemu ndiyo lwa ssente tebali nsonyiwa naye bwe mbalaga nti ndiyo olw'ekkoozi oba olwekyo kyendowooza nti kyekituufu bajja kunsonyiwa bajja lowooza omusajja alabika buwagizi bwe buli eri kubanga tetumulaba nkeeno kati ate Kusasira akyalina advantage eyo tajjanko mu opposition kati abantu bajja gamba oyo tatulimbangako kwatabeeranko waffe mbu neyeefuula ddeeri era ye Kusasira tomuteka mu kategole emu ne Mayinja yalimba abantu yabasiba akatambala baba tebali musonyiwa naye ono Kusasira akyalina chance y'okusonyiyibwa abantu akyalina chance y'okudda eri abantu kyemugamba ave ku minority y'abantu agenda muwayo obusente agende ku majority bodda ku majority n'omusango gwo guteeka mu kkooti y'abantu kiba kyangu olwedde oba mazo sala side nodda ku side y'abantu bana abantu balina amaanyi n'obadde ng'oyinza okuba togalaba balina amaanyi era wemuyisa eddoboozi nga muli wamu jalaba nga abantu balespondinga abantu bolowooza bali bayagala balespondinge bamuyambe tebamutya nga Kusasira era tebamuwadde matu batya abantu senga dda ku side ya majority bali batya obumyu Bobi yayimba yagamba atya mbu obumyu nga bwakuŋŋaanye enjovu bugitwala terinya obukolwa nga bwakuŋŋaanye enjovu bugitwala terinya ate nga that is a fact nina ne ka video ke nalabako ebibe hyenas babita batya ezo hyenas foxes biki ebibe ebitambula n'empologoma those are hyenas buno waliwo babuyita obutambulira n'empologoma